nti abantu bakulu waba balowooza byakusaaga kweyo Nabati Mao bamututte talinnya yabadde agezaako okwogera naye ng'abantu bamugamba kimutuviire twabakoowa. Tugende ku nsonga ya Museveni okwetonda. Osaba wavuddeyo n'ogamba nti weetondera Obuganda. Museveni yazze n'atwetondera. Naye njagala mbuuze Museveni weetonze ku ki? Nze ganze manyi video bagenda gikutuusa ku sikusonyiwanga era siri kusonyiwa. Kubanga limaze mu buwanga nguse ate nga nkyalirimu siri kusonyiwa. Apology n'abakyeo gye wakoze gye twagala osooka okumanya kiki kye weetonze ku ki? So all along Museveni buli gyakimanya atta abantu. Kati yeetonze. All along Museveni buli gyakimanya tasasula basawo n'abasomesa. Kati mbu yeetonze. All along Museveni azaakimanyi nti eggwanga lyonna alinyunyuuse alimazeewo lwanguzi na buli yake kati yeetonze. Oyagala tusuubire weetonze ku ki? Bw'oba oyagala okwetonda musaba nini owulirize. Sooka weetonde lwa mutabani wo Masulubu. Ebbanga lyamaze ng'alengeza omukulembeze waffe ne ze bayita Twitter post oba simanyi X post bya bwe mukola ebyo ng'atuwemula. Bw'oba oyagala eggwanga likusonyiwe twala akadde olambule abantu bewaakatta lisiti bweti ku bakaziini bakirumira ne bazzukulu bayisima twala tugende simanyi nabanda simanyi baani abo ono weeriiso buli muntu yenna gwosse simanyi be Banyakayirima simanyi bye bikoze buli muntu yenna gwosse noddamu ffe bazzukulu basenteza abaana b'otugumbudde ba Aisha Nabukeera abaana bosse banno be walwana nabo tuwe lisiti y'abasajja bonna n'abakyala bosse tukusonyiwe sigenda kusonyiwa musaba. Tuwe lisiti y'abaana b'abandi abafudde amaaso ng'eryange lyafa wakuba tiyagasi nayita mu Bluetooth nange nga bakuba tochi mu kwetonda kwa Yoweri Kaguta Museveni naye ate nga yadde byonna bigenda mu maaso ne mutabani we yagambye nti ye Museveni ani yabagambye mbu yabadde yeetonda mbu era ne Balamu yabagambye nti Museveni yabadde teyeetonda era mbu talina kwetonda nga yeetondera ani ku ddiiru ki kitegedde. So abantu bangi tuze tulabe n'abannaddiini abamu bavuddeyo ne bawakanya okwetonda kwe era ne bakubamu ebituli ne batuwa n'ensonga lwaki mu butuufu okwetonda kuno tekwabadde genuine. Nga tuvuddeko nga tweyongerayo munnange ensonga za Mukulu Damulira zikomyewo nti abaana ba ghetto obulamu bwabwe buli mu matigga era essaawa ya kakati mwe twogerera ali mu kubanga abaseetinga nti ssaawa yonna abaana bano bayinza okuwambibwa nga babayise abayeekera naye mbu General Damulira yali mu kubanga aseetinga abaana bano. General Damulira wa Crime Intelligence ayagala kusaanyaawo baana ba mu ghetto bwe mulimu ogwamuweereddwa oba ogwamuweebwa. Nsaba onyama otambulize video mpaka ku baana b'omu ghetto bonna wansi. Wulira information eriwo. Damulira bamugamba oba mission ye gy'ayina ajja ne yeefuula ateeka mu baana ba ghetto akabuli abafuula mikwano gyabwe kumba ali mu kubaseetinga mu kyayagala. Damulira ali mu kufuula baana nti bo bali anirule mu ghetto era yeefuula abawa ebbeetu naye nga Kawaani bali mu kupulaaninga kukwata abaana ba ghetto nti bayeekera. Poliisi yavuddeyo n'egamba nti bakizudde waliwo obubinja obuli mu ziggeto ezimanyiddwa nga mu ziggeto. Obubinja buno bulina n'abaduumizi nti bali mu kwekolamu buyeekera. Kati kye bapulaninga kye ne bagamba bagenda kujja nga bayoola obubinja n'ababukulira. Kitegeeza Damulira obubinja ali mu kuseetinga asuule mu baana mu butego bajje babayoole. So buli mwana wa ghetto weebereremu omanye nti Damulira abawabya era ajja aseetingamu abantu be ye bamanyi nti bagenda kukola ekintu bagambe bannaakola kinaakola kyabafuule nti abawadde authority kumba ali mu kupulootinga bajje babayoole bagambe nti abaana baadde bakola buyeekera. Ayagala bakole ebikolobero mbu nga teri abagambako
bamale bagambe nti babadde baziza guno ne guno bayola abaana bababuzeewo bakwate batte abaana so mwebereremu abaana bonna baganda baffe babeera mu ghetto. Kino kisusse nsobola okulaga ekizampo y'omuvubuka ono yakubiddwa ono omuvubuka musawo bamukubye misana tuku ku ddwaliro bwe bamusanze ng'alifuluma n'akubwa biko y'ono omuvubuka ono navaayo ne mbagambako edda naye kisusse kino kisusse yene wankubadde alina akabinja keyeekwasa kamanyi nze sikyagana nakwogerako nnyo akafangoni agabamukubye nga bagamba onaatukola ki ogenda tulopadda muliro ogenda kukola ki yoyo omuvubuka bw'ati bwe yakoze kitegeeza ababawabya mu maaso awo bagenda kubeefuulira batandike okuyoola buli muvubuka ali mu ghetto baagala kuyoola ba ghetto youth tuzuukuke baganda baffe nakyemalira ayagala kutumalawo ba ghetto youth mweberere mumufuumuule eddamulira temwesembereza ddamulira mutemwayagala kutumalawo yasindikiddwa oyo ddamulira ekimuleeta mu ghetto ayagala kumalawo baganda baffe yakulira oyo kunoonyereza ku bintu byogundi yowa crime intelligence mulina okumweyala muweewale si mukwano gwaffe nga ba ghetto si kyali waffe ayagala kukwata abaana kubafunza tutuuke mu 2026 nga beefudde abasaawo obutujju baagala kusaawo obutujju be bennyini nga bayita mu ye twebereremu bannaghetto. Kitegeera ekintu ekyo bagambye nti bannaghetto ke kaseera okwebereramu era omusajja oyo omulaba mumuwe distance alimu kubanga abakunga naye ng'ebigendererwa bye birala nnyo tugende kutuuka kalulu ka 2026 ayagala mubeerembu nga temuliiwo dewo muwoozi ddamulira nga yakikulidde gwe babiwadde n'empuga mapuuga bakutte mundu ne bazuwa abaana ba ghetto bali mu bitundu bino bali mu Buganda bali mu Ankole ne Busoga gye bagala okutandikira vita zaabwe. Mutambuze message buli mwana yenna amanyi mwana wa ghetto amugambe abeera alaati atunule mwana w'enkyukakyuka wa ghetto atunulire banne entambula zaabwe abaka bajjamu balina gaani balina ebijambiya babawadde ssente bakulutingewo abaana kabu group bugende butandika okubba butte n'abantu bakakusanga awo ne kakuba amasasi ne kakusanga awo ne kakujjako ebintu byo balage nti abaana ba ghetto aba Bobby bebakola ki bebakola ebintu ebyo bagenda kujjira mu uniform mu combat abaana ba ghetto njongero bagamba mubeere solid abenkyukakyuka fe tusinga eggaali mu ghetto zonna mu Mbalala mu Busoga Teso wawonna wano mu Buganda fe tusinga eggaali Museveni yayidde abanso bajjamu abateekamu ekibeera nti aleeta obusente bwe ani yamusabye obusente bwe sente zazitwale zimulakire fe bebakozesa okutta abantu mujjukira mujjajja Sobi tebamunyiga tebamukosa ne bamutta yajja Zebula tebamuwa akasente n'akagaana ne bamutta kati mumulowooza ffe mwe bagenda okusonyiwa mwana tweberere mutubuzayo emyezi mitono myezi 6 tuyingire Uganda empya omubanda atukwate lwaki ffe bakozesa balina amagye lwaki tebakozesa amagye gaabwe ddamulya mumumanyi mpuuga mumumanyi baganda baffe bona bamalidde mu makomera nga mukolera oyo nalabye empuuga lunie Masaka akuta abaana abato abalingiza politics abaana b'essomero obuwala obuto obwana obuto abambaza uniform nti be bawagizi be nga bakyali muddamu ebyo nammwe Katemba abasajja kintu kyabatuddemu kinjagala bagamba tubeere solid tutunule omuyayi yenna okusomera muti alina ddiiru alina gani n'ekijambiya ddamuko emabega kubira munno nti omwana ayagala ddunsuulamu mangala baagala bamala okukola emirimu gyabwe babatte ye kakati osobola gumwana wagenda osobola okukola trouble ku mubanda waffe gumaye embeera gy'atadde ku kasajja ako singa tebwatutta tudadda ghetto zonna baagala zisaanyaawo nti olumala okukola ekintu ekyo bagende mu ghetto zonna babayoole mwenna banalumanya ne saalumanya babatte babasibe mwana mwagala kuyiwayo waka waffe ghetto yetukuumye okumala ebbanga lya myaka 39 nga ghetto yetukuuma wavuddeyo mubanda waffe wuuyo atandise ali ku chat atwanisa alaze ekifaananyi ti buli mwana abeera mu ghetto tabeera muki muyaye tabeera muyaga tabeera ki
ekyatuteeka mu ghetto mbeera era eyo omusajja yatuteekayo mu ghetto yo Kazeeyi kati ensi yamufundiridde atandise tweguya mwana temumuwa buyambi yatandika okutunulya munno alina gaani alina ki asoma mu ddiiru ki kapya kyakatambula beera ku ground ng'oli mbega information gifune gitambuze okitegeera baganda bange twewale violence twewale ebintu ebyekisiru tusobole okugumikiza omubanda waffe ajje mu ntebe naffe tufuneko obulamu obulungi jukira ffe abaana bageto mena tuli talented sajja watu abasibiridde entanda nti mwewale ebintu byonna bajja kuba nga batega obutego lwakubasuulamu nti naye mubeere nga muli alert era mutwale obubaka obwo ng'ekintu ekikulu ennyo ate tuvuddeko eyo munnange ey'omukulu General Nalweyiso avuddeyo n'ayanukula full figure ne Catherine Kusasira. Catherine Kusasira givuddeko neno yayogera ebigambo bingi nnyo mbu yagenda kulaba General Nalweyiso naye abasirikale mbu bamuyisa bubi ate ye agamba nti full figure yayitiriza okuba ng'avuma abantu abawabudde simanyi oba balinaakitwala batya tugendeyo tulabe. Omwana wange oyo nali mwagala nnyo naye yagenda mmalamu amaanyi ebintu ebyo byakola nsaba omwana wange Kusasira nesaba omwana wange full figure nembasaba ti nabagambako dda nti bakozi ba gavumenti mbeegayiridde nnyo bagende ku mikutu nga boogera ku bintu ebikwata ku ggwanga naye nga tebali okuvuma ekigambo ky'okuvuma omuntu omukozi wa gavumenti okuvaayo n'ovuma abantu kibi nnyo bw'abaawo ekintu ekisobye aidha bayite abantu abo oba babatuukirire njagala kubategeeza nti mbeegayiridde nnyo tebakozesa bigambo olulimi oluvuma abantu nga te bakozi ba gavumenti ate njagala okutegeeza omwana wange Kusasira nti yakoze bubi nnyo okuvuma abasirikale kubanga naye akimanyi nti abasirikale be bamukuuma nti kibi nnyo akitegere nti abasirikale be yavumye ne balina abamukuuma batrainingira wamu ffe tulina be bayita intakes intake ya Kisubi ne intake yange ekigwa ku Kisubi kiba kubanga training zino zine engeri gye zitugatta recruitment bali recruitinga Uganda yonna fena ne tusinkana ekabamba kati ekyo kitufuula omu okubeera mwanyina wa munne oba muganda wa munne kakati bw'ovuma Kisubi kiba kikola kinkwatako nze omusirikale akuuma ono avumye kikosa kiruma abaana bano ne president akyogera lunye nti bakoledde sente entono emyaka mingi kati bw'obeera omukozi wa gavumenti ali supposed okubudaabuda omusirikale n'omuvuma obunaku n'omuvuma okwambala akasaati oba ak'$2,000 omwagala agende anyage afune saati y'emitwalo 2 kubanga gundi ebigambo byayogedde nsaba aveeyo abimenyewo Kusasira yeetonde oba omukulembeze teyatidde kwetonda naye aveeyo yeetonde nze siri supposed okubeera ku radio wano nenvuma omuntu nti tekayina bwe kali bitya ebyo by'abakazi abakulidde oba ku mizigo ono muntu wa kitiibwa era nga bwe yagamba nti senior president's advisor wa kitiibwa muyimbi waffe gwe twagala ennyo naye bw'ovuma omwana w'omuntu gw'ogenda okuyimbira ku mbaga oba omusirikale oyo kennyini ku kasaati kako ng'asobola okusonda akasente n'akakuwa gy'omuyimbire kibi nnyo kye yakoze badde nno kyogerako kubanga siroza nti kyasanyusiza abasirikale okubanga bambala obusaati obw'$2,000 bambala obusuuti obutaliiyo kati nze mwegayiridde bave ku mikutu okuvuma omusirikale bw'aba yakoze ensobi ffe tusobola okumukwatako ne twogera naye kubanga olwo lunaku ndujjukira yali atambula nga jagyendi tenti yange beerinanya ya pulezidenti then njagala kumutegeeza nti n'okutuusa kati ffe tukyalwanyisa covid ne tulwanyisa mpox byonna tukyabye kubanga tuba tulina omukulembeze kati olw'okubanga byonna tubyewala
abasirikale baba tebamanyi oba wabikebedde ng'ojja kyova olaba nti baali bamutangira okujja gyendi okwetonda Catherine kusaasira webityo naye nga twabadde tutyali awo munange nezireeta Nobert Mao nga naye yeekuukuula emikutu egimu egy'empulizaganya talina bigambo biwoomu gye bali katugendeyoko naye tulabe kiki kyagamba. Bakali Lugambo ba CBS abaakedde okunkubira essimu nga bambuuza nnyini gy'obeera musango okutuula ne General Salim Saleh eyabalwanirira e Luweero n'agoba eyali asaanyizaawo obwakabaka. Gy'obeera musango gwa Naggomola okutuula n'omuntu afudde Nakaseke kati okufuuka site erina industrial park eringa eya wano. Meeting eyo sinze nagisaba era teyabadde meeting yange. Waliwo omukulembeze yali musirikale yali muyeekera veteran we yetteeso bamuyita Fred Oyonga. Nagenda mu lukiiko n'asituka n'agamba gwe Mao oli mu gavumenti otuula ne General Saleh bulijjo tulaba abantu babagabira tractor babagabira ente embuzi na buli kimu ffe lwaki ebintu ebyo tetubifuna? Twagala otegeke tugende tusinkane General Saleh ffe ebyaffe tubimubuulire. Se nenkola meeting mu maka gaffe eggulu era ensonga bazoogedde. Naye Bakali Lugambo bano aba CBS nga bulijjo we bakola balunga omunnyo binzaali n'ebyobulimba Mao atutte abalonzi ba DP ewasale Saleh abagabire sente basobole okumulonda. Bannaffe omuntu yenna yawulidde ebigambo byange nayogedde kaati ti omuntu yenna aze wano ng'alowooza aze kufuna sente ogenda kuswala kubanga tewali sente z'ogenda kufuna wano. Tukoze kyonna ekisoboka okufunira abantu entambula. Nze ne mukyala wange twa sente okusobola okugabula abazze n'embuzi ne takis 2 takis zabadde 3 emu nno Mwesigwa ye yagituwa twali tugikuumye eyo nayo yafuuse saddaaka esinga obunene. Twasobodde okutegeka olukuŋŋaana olwo abakulembeze abo beeyogerere ate bonna tebaabadde ba delegates ate bonna busi bawagizi ba Mao kuba abawagizi bange abamu abasinga tebazze. Olukuŋŋaana lwabadde lwa economics oba kyewandiise mu Sevenomics. Ekintu ekyo kyazze kubanga abantu bazze bagoberera engeri gye ntuulamu ne General Saleh kuviira ddala mu 1996 yantaasa mu kalulu banne baali baagala kabba n'abasuuza ekintu era abasinga baamukyawa. Gwe mukwano ogwo si gwa ssente si gwa byabufuzi, it is a personal friendship. Nze nakola mulimo gwa lutindo si musango okutuula n'omuntu akulira programu. Addo kimanyi nti abo be bantu edda bayogeranga omuntu n'agamba nti waaw naye oba ssente oba ki ekyabatuukako
simanyi naye nga onoonya nekyokwogera nekikubula. Oyo mukulu Nobert Mao ayeesimbyewo, ayagala kwesimba ku pulezidenti Yoweri Museveni, ayagala kya pulezidenti. Oyo mbu yagenda okukyusa eggwanga lino. Oli ku NCK TV, nkugamba bugambi nti munange teweerabira kubanga osubscribinga, obanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.